obutayawukana ku kulonda okwasooka okwa gavumenti ez'ebitundu n'olwaleero okulonda kw'abassentebe b'amagombolola mu munisipaali y'e Kira tekujjumbiddwa. Mu magombolola 3 agakola munisipaali y'e Kira yonna abalonzi babadde bajja musolesoole. Ku ddwaliro ly'e Kire ku Meyini eno okulonda kutandise ku ssaawa 2:30 ez'okumakya. Eggombolola y'e Bweyogerere evuganyizibwako abantu 9 okuli Dickson Akizo owa NRM, Shiba Namuddu owa PFF, Mpanga Faruku owa NUP kw'ossa n'abalala. Bano balambise ebimu ku ebyo bye basuubira okutandikirako singa bannabweyogerere babasaamu obwesigwa ku kifo kino. Era ng'amaze okulondebwa olwaleero essubi ngenda kuliteeka era kulongoosa enguudo nga bw'olaba oluguudo luno luli wano lwaffe olwa Olujinja Road oluyita ku lwaliro lyaffe. Edwaliro lyaffe lijjudde enfuufu. Embeera teyawukanye ku eyo yabadde mu ggombolola y'e Namugongo nga naye abalonzi babadde ba munyoto. Balonzi wano omusana gwase buli goyita okulonda yeemulugunya agamba era bye tugenda olonda bagenda bikwatamu. Naye omutendera guno gwe mutendera ogusinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Fenna abasigaddewo otutuukirako okutuuka ku bameeya ba municipalities, okutuuka ku ba chairpersons ba districts, okutuuka ku ba MPs oba president. Guno gwe mutendera gw'osooka. Nkubiriza buli munnayuganda woba tonnajja gw'osooka okulaba eggulire lino jangu ate tetwagala abantu kumalibwamu maanyi. Nsaba buli munnakiso wooli toggwamu maanyi. Ku kisaawe ky'essomero Likamuli Church of Uganda waliwo ebifo ebiwerera ddala 10 ebironderwamu. Ewamu okulonda kutandise ku ssaawa 5 ez'akalasamayanzi ng'entabwe evudde ku balonze 10 ab'essalira okulwawo okuwera. Gye biggweredde nga bano batandise okulonda n'abalonzi 5. Abantu 5 be bavuganya ku kifo kya ssentebe w'eggombolola y'e Namugongo okuli David Sekiziyivu owa PFF, Moses Awumbo owa NRM, Ronald Nkalubo Bulego owa NUP kw'ossa n'abalala. Kusookera ddala division erina okuva mu kipangisa. Bw'obala division erina ebyala 20 tetwandibadde ng'essaawa ya leero tupangisa. Ensonga endala ey'okubiri obutale akatale k'ekireka njagala okulaba nga akatale ako kazimbibwa kubanga ssente ezajja naye baliyo balemereddwa okuteekesa mu nkola okulaba nga akatale ako kakola ki kazimbibwa. Tulina bwe tusibye emyala gitwandise trenches mu bbali tetunaba kumaliriza ate abantu baagala okuba nga bafuna access. Kati enguudo zino ne bwe tuzikola naye nga tetutaddeeko myala tuba tetulina kye tukoze. Tugezezaako n'okuteekamu ebigoma eyo nakasookoosoowa okulaba nti abantu bafuna access. Bano balaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abalonzi okweveera buli kulonda. Kyakusomeza nti bannayuganda bakoye okulonda olw'ebikolebwa mu ggwanga. Bonna wentambudde obwenda kutandisa leeti ngende ng'ekizibu abantu 10 abasooka bagulewo box Uganda weetuuse. Kina abantu 10 abasooka okutandika okulonda nabo tebakyajja babikooye olw'emivuyo egiri mu by'okulonda. Buli okulonda okubeeramu emivuyo bannayuganda bakoowa era gye bugenda maaso bagenda kubiziirira ddala. Ndibadde kitandikira ku mukulembeze asooka wansi nga tetunnatuuka ku president. Abakulembeze abo ne balondebwa then ne tuka tugenda ku president. Kwa buli we tulonda president tugenda okuvaayo abantu morale beeri down nga tebakyagala kuddamu kulonda. Abamu basazeewo okuteekawo entambula okusobola okusomba abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo okutuuka ku bifo ebironderwamu. Era tuli kubasomba mpola mpola, waliyo abakadde, waliyo kiteese y'amamotoka eyo gabasomba amapikipiki gabaleeta okulonda. Yo eggombolola y'e Kira eriko abantu 6 abavuganya ku bwa ssentebe okuli Gerard Kizito owa NRM, Siraje Ssembuuzo owa NUP kw'ossa n'abalala. Byonna ebiva mu kulonda okwetooloola munisipaali eno byakutwalibwa ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso ewali eggattiro ekkulu.